Mwamanye ndowooza bamutemesa SMX representing straight out SMX Media no SMX Media tuyane updates buli lunaku buli ssaawa story wegira tujikoya naye ng'ekisinga okubeera ekikulu tuwano ku SMX Media stories affe zibeera nyimpimpi ate nga tusooka zikonvertinga data waleme kubeera ng'agenda mungi so bamikankusaba subscribing wano ku SMX Media tojja kubeera ng'omissinga updates naddala nga zino epasi nno bambi bamuli bukiika tebamuli bulungi omanyi social media eno engeri gyetabukiramu abantu olunaku we lukya oba wiiki n'ekya oba omwezi ne gukyanga bali kuggwe mama okubeekuulamu obeekuuliramu mulago ebyebifaananyi bakijjamu bimu ku bifaananyi abayimbi we babayita emagere His Excellence Bobi Wine the Ghetto Gladiator we yabayita emagere president wa National Unity Platform yayita abayimbi okwogerera nga boogerezganyamu ku mbeera gye bayinza okubeera nga balifutinga oba bapevingawo okulaba nga music industry eno bagimakinga a better industry wano mu ggwanga erya Uganda so akafaananyi gye bakakubira epas naye buli omu ali mu kubeera nga avaayo ne version ya epas lwaki bali mu kubeera nga bakola kineno epas abamu ensonga eringa eri bosofa gye bali mu kubeera nga bawa nti epas lwaki tewasimayiringa ng'ogenza okumiitinga omukulu ate nga si ensonga si nti oba epas ne Bobi Wine tebakwatagana bamukwano bulungi nnyo naye ogenda n'otunuulira ku posti eza epas ezisinga Bobi Wine ajja n'akomentinga kubanga bamukwano nnyo epas ebintu byakola ekisooka muwagizi wa National Unity Platform ekyokubiri muwagizi wa Bobi Wine nfanfe ekyokusatu fani wa Bobi Wine ate ne Bobi Wine ayagala nnyo epas ebintu byakola kwegamba epas muntu akola ekintu in a joking way naye ng'ali serious ye muntu ye one of the most talented artists betunayo mu ggwanga erya Uganda ng'asobola okukola oluyimba in fact asobola okwewandiikira oluyimba namala okuluwandiika naluproducinga ne video asobola okwedirectingira video eyiye epas kwega asobola okukola oluyimba from 0 to Z from 0 to Z nedda tebikwatagana from A to Z nakola oluyimba lonna nga yabyemanaging the production nga ye okwewandiikiranga kukwe buli kimu nga kike oluyimba nga yalweyimbidde so ye one of the most talented naye abantu ali mu kubeera nga bamukola bamugamba lwaki kolo twasimayiringa mu kafaananyi ng'ogenza omumiitinga omukulu naye yenna abiriko naye akyakola comedy omanyi bamu ku bantu epas ne waagala nsigenda kuddamu kuyimba katandika okukola comedy skits ze zaakola nga promotinga naddala ebintu bya Jumia engeri ya brand ambassador wa Jumia byonna yenna ali fane ali kwegamba ye muntu ali talented mu music ali talented epas obeera omutuuziza wansi okubeera nga mwogera sense epas ogenda mufunamu ebintu oba ebigambo ebyamagezi wabeera asazeewo okukola comedy akola comedy olaba yatandise n'okukola comedy nono make seems too funny kati bannenge gye bakwataganamu ne basuulayo ku buskits obumu nga mulimuko ne epas so epas abaana bagumiremuko tomanye eno wiiki egenda okubeera nga etandika bayinza okubeera nga bagenda beera bakugjeeko engalo naye wano ku SMX Media ffe tukikola obeera gala story ezisinga wano ku SMX Media ngenda kusaba kimu bambi subscribing ku SMX Media tojja kubera ngo missing updates naddala nga zino SMX sign out.